Fortunate Nakaima muwala wa Godfrey Luyima afiiridde mu ddwaliro e Mulago nga kitaawe abadde amujjanjaba ali mu mikono gya poliisi awere nemba na misango gy'okusaalimbira ku ttaka lyabwe erya kitaawe Kanyike Eseta Nazigo. Luyima yali yakwatibwa poliisi y'emukono ku biragiro by'abanene ku disitulikiti eyo wakati mu lutalo lw'ettaka n'omukyala Blessing Evans Namara. Omwana we yafiiridde nga Luyima ali ku poliisi ya CPS gye yabadde yeeyanjudde kyokka ng'ebbanga lyamala mu Kaguli famire yalemererwa okufuna ssente z'eddagala paka omwana lwafudde leero. Okufa kw'omu ku bazzukulu ba Kanyike mu kiseera kino y'entikko y'obutakkaanya wakati wa Victoria Kanyike, RDC Hajati Fatuma Ndisaba ow'emukono n'omukyala Blessing. Eggulo twakomye Victoria kooti emuyimbudde mu kkomera. Byali bitya mpozi? Naye nga bw'omutunuulira mu face he feels like akute. OC side w'emukono n'akubira RPC ne bamumpa njogere naye simanyi oba amateeka bwe gatyo gakola. RPC n'agamba Victoria bakole ki bakute nga we wakkiriza nti oyo waba ave ku ttaka omuwe ssente ogenda ozinoonye ozimuwe. RDC asinga ne RPC amaanyi. Ngenze nalina akaveera mwe bandeetedde oba bwali buki busenya buki ngenze nkanonye ntuuka mu lukuubo oli yayimirira wali DPC n'agamba mumuzzeeyo. The RDC has ordered she shouldn't get bail. Bond. Is a bond, yeah. Ne banzizaayo. Nabeeraawo ennaku nnya. Ennaku nnya. Nga sitwaliddwa mu kooti for 4 days. Ate n'omusango nze simanyi we bikola. Omusango gwanzigulwako ndi awo. Katono nnyo. Va mu kkomera gy'omaze emyezi 2. Ovuddeyo zeewaka. Ala ssente by false pretense. Natunda ebitaliiwo baguyita batya keberako ku lupapula offense eyo kweri. Natunda ebitaliiwo offense bagiyita batakamusoma ojja gifuna. Kakati natunda ebitaliiwo njagala mutunulire ensonga zino right now weebiri ate. Bwe mala okusibibwa omukyala mukulu ali kuno Nalongo anjagala nnyo ali myaka nga 5 twakula yakola wali ewaka yatulabirira yafumba yakola biki naye omuntu wakula amala n'afuna amakage yajja eyo n'angamba kyempulidde mbadde eyo mbitooke nga nsalira omukyala nga balina gwe bateesa naye nga bagamba tebakuta kumala myaka emyezi 2 wonooviirayo nga bamaze okujjako caveat ku ttaka. Nenkubira looya ne mugamba sala amagezi olabe ng'onywerezaako ki caveat. Era singa kyali kisobose neevaako singa wano wonna baasendawo dda. Ennaku nnya we zaawera omupoliisi y'omu yampa essimu ekireera nenkola vidiyo nemugansaba kozesa ku WhatsApp nenkola vidiyo nenjita nembabuulira byonna ebiriko era nembagamba ndi ku poliisi looya waali buli kimu weekiri naye nemeddwa okuteebwa nagiweereza bannayuganda abali ebweru. Amazima gali nti ekyatabula abasatu bano ngamba Victoria, RDC Ndisaba ne Blessing kinene nnyo okusinga ku ttaka ery'obukadde 45 lye boogerako. Kale ogamba ekiragiro kiyise abasibe bazibweyo ebyokulima babiveeko kati olw'endagaano biki ngamba ziwakola nezootakola ne Blessing. Nembagana naye n'abaana bange simanyi bibaliko. Oluvannyuma lw'ekyo omukyalo oyo we yajja mama mulwadde mukyala mukulu nnyo wa sukaali atambuza na migo kati just because of her weight naye nga si mulema. Mukazi wattu teyasobola kujja naye pressure zaamukuba ne bamutwala e Mulago n'amalayo wiiki 2 nga bansibye. Ekintu ekyasinga okuntokyalinga bwe bwana bwange obwali tebumanyidde embeera kuba omwana owa 16 nga n'ebyokufumba obimanyi nti abatakola ki tabimanyi bulungi kati wano byoto manda abaana omukyalo oyo omukulu we yajja nanga mama agambye guma nti naye abaana embeera gye bali mu mbi naye tubadde twagala tubajjeeyo babeerewa.
abaagala okumanya ebyokusasula blessing ebituuse ku Monday awo bwe tujja okutandikira. Naye bingi ebitabula abasatu bano, ebyo nabyo tuli baakubitaganjula. Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.